kawo tuyina omukulu Umar Mwanje nga ye yavuddeyo okutanya ku nsonga ezigenda mu maaso. Bantu mwe zino nsonga nga zinnyo lwa nsonga zi involving the Church of God oba ekkanisa ya Katonda era zi involving omusumba waffe omwagalwa rest in peace Pastor Iga wabula ate bino nga biviiridde ddala ku nsonga ezaalimu kojja Kimbowa ezaalimu abantu abagamba nti church baditeekamu kingi nnyo TV aba founders and all era nga bagamba nti bagenda kutwala ettaka ly'ekkanisa which is not good. Ekisa sounding bulungi mu matu g'abangi wabula omuku baana ddala Pastor Iga yakwatako era beyabeererawo mu industry that is omukulu Mwanje avuddeyo okututanyiza ensonga bino bitandikirawa bakojja Kimbowa balinamu mukono ki mu TV era ddala abamu bagwanidde n'ayogerako ne ku nsonga za nabbi omukazi ng'onaamugamba nti mukwano bijjemu amalala tosobola kubanga osaba shares z'amasomero nga nawe wekola essomero so n'olwekyo emboozi eno katusooke tugirabe sijja kubanga ate njogera ebigambo bye sijja biwoomesa nga bwe yandibiwombeseza emboozi tulina mpitirivu nnyo olwaleero. Nze nagenda ekawaala mu 2008 kutandikawo revival band tuyimbe era gwe mulimu gwe twakola okuva mu 2008 paka revival band lwe yasasika nze nga ndi muyimbi naye bize bibaawo nzize mbiraba ebimu bikoleddwa ndaba abamu bazze ndaba naye mbitegeera ani musobya tewali nnyo musobya kubanga Pastor Iga yakola ebintu bye n'abiteekawo yali ekusingira ng'akolera abaana be kati waba yabirekamu omwana w'omukulu it's okay naye omwana kirungi yali alina okukwatagana n'abantu be yasangawo essomero ppya ku revival band TV mpya ku revival band kubanga revival band yatandika 2008 Solomon ayingiriramu Solomon yajja mu biseera nga Pastor Iga agenda okukola TV basooka kolagana mu bya music kubanga Solomon yalina TV kwakola kati nga bya music nyambaako wano mu bya music nga Solomon yakolawo kati bwe byatuuka mu bya TV nga yalina okuleeta ebyuma ebisobola okugattawo okwo kati oyo Solomon n'akwatagana ne Yasini Khan ne Mage Kayima ne bakola ekintu ekyo kati Pastor Iga n'azannyawo mu ngeri ya finance kojja Kimbowa abanja bubanji ssente tabanja bintu mbu alina kye yakola kuba kojja Kimbowa ate ye mu kujja yajja luvannyuma nnyo wajjojuuzi nga azze kuteekako puroguramu zize ku TV okitegeera naye kyemmanyiko kimu nti namulabanga nga aleeta emmotoka awo nebazeebalamuuko ne Pastor Iga ojja kukola programs bwe ziti okumala ebbanga bwe riti kakati eno TX kangisigaze yasiisirawo ekyasiisiza kojja Kimbowa ekawaala obutaviirawo ddala nti talekerangako kubanja kyemmanyi omugenzi yafa abanja era bigenza okukerera nakati abanja ebbanja lyayemerawo nga luseke anti omuzeeyo omugenzi yali alina ssente ze nga tannagenda South Africa kati bwagenda South Africa bayina ssente ze bamufera zaali nnyingi kati mukudda yadda nga alina obuzibu bungi kati era ne baddamu ono n'abaako ssente zaamuwa n'abaako ne gyagula eyo erubaga ewaali amayumba ge kati era n'asigala nga ebbanja likyali ki nga talina bwamugoba kyova olaba ng'oyagala manje obukadde bina manje obukadde bisatu ng'oli talina bwabukwata wamu bukola ki bumuwa kitegeeza alina kusigalawo ku TV ng'akola programs paka lwali esasula n'akola ki n'aggwayo. Kimbowa amaze ebbanga nga emyaka 7 abadde abanja obukadde n'obuwere 5 ng'era bakanya n'omugenzi n'asigala nga waali kati weetaagawo negotiation setwagala kuwulira nti basenzeewo tetwagala kuwulira TV evudde tetwagala kuwulira kino kivuddewo ebintu by'omugenzi kitibwa ky'omugenzi kiba kigenza ate nga yapatikana kati kayimanja ate ekyokubanja essomero aba yeekubya mizimu tosobola kubanja muntu yafa taliiwo kintu tekiriiwo essomero teririiwo ate obubanjaki kintu kyasooka okwogerako ennyo essira yalibadde TV kuba yagiyinamu omukono n'amaanyi mangi naye mbadde ndowooza nti ebintu by'omugenzi babireke si bagenda kufuuka musaayi gwa Ndulujengo bamuleke addukanye ebintu bye wabula kyensaba Ndulujengo nti ye nga kojja Kimbowa
ye business partner talina kumwejjako. Andrew yeetaaga Kimbowa ne Kimbowa yeetaaga Andrew. Okay, ekyo kye bayita buli omu yeetaaga munne. Bino bibadde bigambo bya Henry Mwanje tweyanziza ne abalala bangi mwebale nnyo okubanga ate mugezaako okubanga mukwataganya embeera egenda maaso mikwano gy'omusumba n'ebira bingi. Tubajjukiza nti